basebo ne banyabo tubalamusizzaako nnyo ku Big Brother Uganda ze Kalyango David omulabako awo si mulala ye mukulu Benjamin Kalyesuula gomaninga manager Jamal omwogezi wa Nubu naye okimanyi kino sebolanka zigenda zirinnya amanyi olina mangi zigenda mpola basooka kumpita chairman vaayo nasooka kwogerera Gombolola eri awa ndi Nakaseke nga nze mwogezi waayo wa Nubu ne bampobwa Ssaabakunzi nga nze Ssaabakunzi waayo ne bijja mukama wange byekwanso registra wa Nubu mu Nakaseke district n'akakiiko okuli n'abakunzi wa Central okuli chairman Nyanzi Ssaabakunzi wa Uganda kakati ne bamu omulamwa era ogulina kati nti njogerera Nakaseke district yonna oyogerera olali mutamaguzi ku side ya Nubu kikwatagana ne Nubu nze kale era nze Ssaabakunzi bakuwa 2 owe Nakaseke abala tebafune naye kale babikugwanidde anti wakabina afe embooko kale bingi bibaddewo wiiki eri ewedde naye tokanyaleko olunaku lumu ne waliwo ebiriwo ekimu ku ebyo ebyasinga okukwata abantu omugamba wiiki ewedde byali bya muzikiti ogwa Ololi Kampala naye abantu batandaba kutegeera ebiwayi bino ebibiri muzikiti guno ogw'Ololi Kampala n'abasalira wano saidi zawa ze ab'Ololi Kampala n'ab'Ekibuli si bwe kiba kati ab'Ololi Kampala gwe muzikiti gwe twogerako ogwo gwe bagamba mbu basebo ne bannyawo tugamba mbu watundibwa nti watundibwa kakati mukulu yavaayo yesansabaga jukira swala egenda mu maaso ne bamuvuba kyeyakola mukulu Kiyimba baganda bankamba tulole ku salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Benjamin kakati bwana Kalyango olaba mu bulamu bw'ensi eno ebintu bingi ebikolebwa naye nga temubiraba ebyo ako ke mwalaba mwaka ako waliyo ebirala ebiri eyo Abasiraamu ebikolebwa Abasiraamu ne mu Basiraamu mulimu abantu abambala obwambazi gawunduula n'enkofiira naye ng'ekituufu kiri nti nga tebakola bya Busiraamu ngenda kuzzaako ko katono emabega oba wali ogoberera emboozi ya Ssekawumalu ow'Ennansana omulombi w'Edduwa ako nkuzizaamu kobuza mabega katono okulireetinga ku Basiraamu nti mulimu abantu bavumaganya obuvumaganya eddiini yaffe ekyokubiri omusajja nga Ssekawumalu nkuzizaamuko kati nti Umaru yayimirira mu maaso ga kamera n'agamba naye neegomba olunaku Ssegirinya lwalituula mu maaso awo abantu benga bakaaba omulabo ng'alambadde Omusiraamu n'akaaba n'ezziga liwolira be lya Umaru n'akaaba n'okukaaba oli Ssegirinya yali mukozi yali akolera abantu otegedde Ssegirinya yali akolera abantu era yali akola byali bimukakatako naye wandibadde gwe nga gwe kansala ow'ekitundu ekyo biseera bye Ssegirinya yali kansala ng'asobola okukwata emmotoka 2 n'aziwamata n'atwala abamawulire n'atwala abantu abaana oli yafiirwa namwandu mama w'omwana w'omugenzi ne famire n'agenda nze naliyo nga nze naye ngezaako okukolaga kifaananyi kya Busiraamu okolima n'ekirala si gwe olina kalenda ya buli omu Kalyango nze tomanyi we naafa oli tamanyi wonna ogamba tuliwo ffenna ekyenjawulo kiri kimu nze bwe nfa nkusookayo busoosi nayinza oba naakavaawo kiki ekiri kati bwe tudda katono Kampala Road buli obuwumbi 3 bwe beewola bwe bajjayo mu banka situnnamanya oba baabujjawa oba wa naye gwe baabujjako yenna agamba yayagala obuwumbi 19 era mu kuyita mu kooti ekooti nga yo neewereza ekiwandiiko kibakuntumye ekiwandiiko ekyo nga kigamba tubawadde ennaku 3 singa temusasule obuwumbi 19 awo this land is for sale era kujja kubeerako ekipande this land is for sale teri muntu alumirirwa Busiraamu yenna nga Haji Kiyimba bwe yakola atandikoze ekyo ekya Kiyimba kye yakola okitegedde nti omusiraamu yenna ne bw'obeera oli Nakaseke bw'oyingirako e Kampala n'olinnya takisi ng'ojja Kampala ne bw'oba ggwe ow'e Masaka oba ggwe ow'e Butambala oba oli Jjinja omanyi kimu nti ekitebe ky'Obusiraamu
oba omuzikiti omukulu ogw'Abayisiraamu e Kampala mukadde bagumanyi era gumanyikiddwa. Kakati ogenda kunnyonnyola ki omuzzukulu nti awantu awo waatundwa era kati era wetwogerera waliwo akeedi oba waliwo ekisaawe oba waliwo essomero. Amazima ga Katonda mu ggulu mwatunda omuzikiti ogwo temulinaako wadde 7, temulinaako wadde 3, si bataata bammwe si bajjajjammwe, tewali alinako wadde 7 wazimbwa omugenzi General Muhammad Gaddafi. Tekuliiko nti oba simanyi nti waliwo actually bamanayinki bana muntu wa bulijjo wa wansi nga yalina okubanga asobola okuba yakasukanga 5 oba 5 omutwalo gula amazzi kati nsobola okukkiriza nti yakola ki yasasula. Naye bano abakulu abatuula ezo mu zoofiisi eyo waggulu 10 kyatolako oyinza tokera ku makya noteekako ekiwandiiko n'osayininga nti nno ntuto obumbi 3 nja kuzza bwe kiti ate kati ombenya amateeka ga Busiraamu eyo ebeera liba. Naye kati weewola nga weewola ku ki? Wali ogenda kukola ki? Kuddaabiriza wali ogenda kugula mikeeka, wali ogenda kuddaabiriza, waliwo bomose ng'ogenda kubawo pulasita, wali ogenda kukola ki? N'ogamba abasiraamu ne bagamba tulemereddwa. Okitegedde okutuuka nga tutuuse ku mbeera egamba kalyango kiringa we munaabeera mu maka obeera mu famire eyo muli awo mutudde munnange jjajjaawo ali awo. Okitegedde kale jjajjaawo yaffe yazimba famire eyo yagizimba mwena bamanyi nti awo olwo olujja lwaba kalyango nti era bannange kalyango ye oyo omusajja munnabyamizannyo omusajja abeera ssemuto oyo omusajja alina omukyala naye alina muganda baganda be bali bana baliwo bati newe bati era abo be mulaba abo be batwala wano. Omusajja najja n'abagamba mu nnaku 3 sibasanga eno ennyumba baagisinga naye nga temuyina kye mumanyi. Naye mmwe abakuliddewo emyaka n'emyaka ebbanga lyonna Abasiraamu wano we basomedde bo basabidde era njagala okubategeeza nti mwe Abasiraamu b'e Nakaseke, Abasiraamu b'e Jinja, Abasiraamu b'e Masaka, Abasiraamu ba Butambala, Abasiraamu abali mu buli kitundu ekibibi eyo njagala mbategeeze ne waba muganda oba oyina mukwano gw'obaani bw'ajjako e Kampala taxi park teziri awo kumpi Juma bwe asooka kudduka n'agamba ngendeko wa nsaale nkwate Juma oluvannyuma okaddeyo akwate ebirala Abasiraamu abalina eddiini era Juma we musanga ssaawa 5 nga zimusanze e Kampala oba 5 kitundu kuba kwe kumpi we muzikiti weewo we tuli. Kati oyinza otya okutandika okuŋŋamba nti nno omuzikiti bagusinga mwagala obumbi 19 ekyo nababula ku poliisi kiki ekyaddako era wekiddako kiki ekiddira ekyo ekyazzeeko Kiyimba Haji Kiyimba ateereddwa olwaleero ku LDC kooti ya wano e Makerere era bamutadde bamweyimiridde naye bali bamuvunaana gwa kusasamaza olw'okuba emisango gikyali mu kkooti paka nga bamuteeredde ddala kuba bamweyimiridde bweyimirizi. So naye kituufu bakoze eki bamutadde naye yalina eddembe lye okwekalakaasa. However yeekalakaasa mukadde nga si keeko oba oli awo kuba kaali kakusaba kaali kakusaala abantu bonna ba attention kweri nagakanjabye ennaku ennumye nnyo. Ate pozi n'ekirala nze kyendabamu Kalyango nti bw'okeera ku makya omuzikiti ogwo kubanga Friday eyo nange nasaalirawo naye waliwo security nga baaza buli kalamu nga balinga bagati waliwo ekidde okujja nga kiki ekyo. Waliwo emboozi z'omugenzi Sheikh Muzaata Wumula Mirembe Musiraamu naye yayogera ebintu olwaleero ebiriwo ku Kampala era mwabalaba bw'obanga oli mwegendereza n'oddayo n'olaba Sheikh Muzaata obutambi bwe bonna bwe yayogera yayogera ng'alinga olwaleero omulanzi. Amazima ga Katonda mu ggulu kino kyatuuse okulowoozesa Abasiraamu nti akasente kano mu Basiraamu akasente ako kayinza okukatuuka ebigendererwa ne bifa oluusi
tusaddaaka n'okwata 50,000 n'ozikasuka mulimu gwa Katonda gwe yogere gutambule wabeewo amazzi balongoosa omuzikiti basasula amasannyalaze okitegeera kyekyo ekitutozesa n'ogamba nti oba oli awo gwe n'oyimira n'ogamba nti emitwalo 10 omukozi nja musasula oba nguze omukeeka gwawali oba baddemu bagule emikeeka waliwo nga gikaddiye nti kakati tugule emikeeka okitegeera naye lwaki mutuuka okutulowoozesa nti nno n'ennusu 10,000 omusiraamu lwakasuka luyinza obba terutuuka we tulina duteeka bwe mubanga mutuuse okuba nti omuzikiti bagubanja obuwumbi 19 omuzikiti oyinza otya okutandika omuzikiti ogwo si gwa bannakampala bokka muzikiti gw'abasiraamu era kati otandikirawo okubanga oba munnakenya obaani omanyi kati ffe tulina ekyo eddiini y'obuyisiraamu sinze njogerera naye akatono kemmanyiko eddiini y'obuyisiraamu waliwo ebintu ebimu ng'obyewuunya eswala weekwatidde bwe wati oba omuzikiti oli kugwawa tewali akubuuza genda ofune wudu bw'omala okugifuna yingira saala sitendereza munguwo fuluma agenda lekawo 10,000 lw'oyinamu oba saddaaka oba mutwalo oba 10 gisaddaake olekeyo watosobodde genda tewali akukaka dini yaffe ya mirembe nnyo naye kino ekyazze kwodi Kampala temumanyi tomanyi kiki kintu of course tewali wali mukka awali omukka kayango wabula muliro eyabagabira looni Abayisiraamu lwaki temwagala mwogera siffe kati ebyo byonna bino biraba olaba amazima olaba baaba amazima tegeekweka galwawo bulwi naye gamala ne gakola ki ne gajja tayimu egenda kutuuka amazima ga Katonda mu ggulu amazima gaveeyo googerwe nti gundi ye yatwala ssente ekyapa kino oba ye yatwala ebiwandiiko bino ye yasayininga omukono bwe guti n'ateekako ekikulu gwe ky'olina omumanya n'Abasiraamu bamumanyi naye tayimu yakyo okumwatula yeruddewo obuli naye jjatuuka bamwatule naye mugenda kuddawa mu nsi muno mu Uganda yaffe eno basajja mmwe ne bakazi mmwe nga tayimu etuuse mugenda kuddawa era abazzukulu bammwe n'abaana bammwe muli bannyonnyola ki ng'omuzikiti gwa Odi Kampala mwagutunda mugenda kunnyonnyola ki ensi mugenda kugigamba ki nti kakati awo gwe wali mukulembeze noono wali ku kakiiko noono yali ku kakiiko nawulirizaako lumu ku katambika omwogezi w'ekitebe ekyo kya Odi Kampala yali ku Pal FM nannyonnyola n'agamba nti baasabye kkooti ebongeremukko kadde n'ekyokubiri tewali kutunda muzikiti tewali gutunda oba kitya tegujja kugenda nti kati omanyi bino ebintu bya dduniya bizibu kati omulaba oyo bambi ayinza obbanga muno era mu nsi gye tutambulira mulimu bamafiya mulimu abantu abaagala ebintu nga ekituufu kiri nti bwe bukya ku makya kalyango awo woosula amakaago nga tegaliiwo ng'ajja kukugamba awo njagalawo ate era ng'ojja mmuwaawo kubanga mutuuse okutulowoozesa waliwo bannaffe kijja kuwaawaala naye oluusi mazima gatiibwa butiibwa naye googerwa waliwo bannaffe waliwo omugagga omu eyamenya kyaki ogijjukira mu ndeeba gye baamenya eyaliko awo baali bagenda zimbawo kyonna kye baali bagenda okuteekawo we don't know byakomawa essinzizo lya Katonda toyinza kufubutuka eri n'ogamba nti omuzikiti bagutwala omuzikiti kati nukabeeka akazikitizikiti naye omuzikiti gw'Abasiraamu omuzikiti ogwo si gwa kiwayi kya Kibuli si gwa kiwayi kya Odi Kampala si kiwayi ky'e Nakasero si kiwayi kyawa ogwo omuzikiti gw'Abasiraamu guli wakati mu kibuga ogwo omuzikiti muganda wange avudde eri Nakaseke muganda wange avudde e Butambala
bwatuuka bwati ku kasozi olodi Kampala agamba kansuke nziruke nsale ejjuma male ngende Mungu yagutuwa. Okyali ku Big Brother Uganda ni wamu n'omukulu Benjamin Kalyesuubula awulire gatambula mbwa inza kwesimbawo kwa mupya nakasekeyo naye tujja tuukayo atukola akasembayo gasina bagenda tetunamanyi tetuleko ebintu ebimu katukyabuzaayo emyaka naye okwesimbawo osobola kuba olidde weesimbawo tugamba yesimbye mu kifo n'ekyokubiri tukyakisa nakaseke mbu kulu eri na district endala eyanguma kati ate mbu bifo byongedde awo omukulembeze wange gwenzikiririzaamu Robert Kyentamu ye president kakati wuliriza omukulembeze wange yagamba if you don't care about politics of your country then you is a fool. Era bavubuka bannange mu mbeera eyo yonna lwaki yamala Dr. Besigye yagamba nti then you are a fool kati muba basiru katheni naffe oyinza otutwaliramu you is a fool gwe sakinoomu bwemba nga sifuddeyo ku byabufuzi awo wennyini ku yefulu oba amwefulu oba ene kakati abantu bagamba nja kwesimbawo ekyo kirala kigumize nja kwesimbawo naye ekifo tujja kyanja abakama bange abantegeera mu politics bakyantereeza mu ddakiika ebbiri zitukaze oba essatu twogedde ongoba ku kyano yammwe kyano yammwe Uganda budde bujja kutambula nnyo naye bali kulaga nti yefulu abantu bagamba nti kigambo kiri kyokozesezza bagamba alien skin yalya otegere bulungi okulya confusion eri nti yalya teyalya Adam Bobi atamuddamu ebyo birala naye amaanyi alien skin akyayinawo amatonotono anti bakugali nga tonagenda wala yategese ekivulu nga tonagenda ku kivulu nga tonagenda wala alien skin nga y'omuntu asumbuwa ggwanga mu bugenderevu musomboyi naawo soogera nga wanuupu kati era aliko promota era manager w'abayimbi ye nga ye otegedde bulungi kiki ekisumba omutabanyi era olowooza ekivulu ekijja kukwata kubanga bebe okuli ategese kiwatule abantu mu Kampala wano bagamba lwaki ekisawo bakigulirawo ku mukulu ono kubanga abanga akigudde official ku alien skin enkuubo ag'omu nkuubo gempulira omuyimbi ajja okuggulawo ekisaawe ekyo officially ajja kuba yani ono mu Nigeria Banaboy bwempulira mbu kakati sinnaba kukakasa naye bwe nawulidde kakati olwaleero ataddemu kivvulu kye waliwo ekintu muganda wange kye yayogerako okutangaza abantu twalabye information ku social media ya alien skin era tulaga biwandiiko byajje ku kisawo kye Nakivonge emukkiriza management ya Nakivonge emukkiriza okutegekerawo bintu bibiri byanjawulo oyinza okwagala okukolera ku record okitegedde damu talinakola ki alien skin yatimbye nti agenda kukolera Nakivubo ku social media zonna naye tetunafuna kiwandiiko ekyahamu munnakivubo omwo nga kimukkiriza nti bayogerezeganyizza ne bakanya net n'agisa kiwalinga kuba olina obuukinga kati njagala nkubulire kalyangwe alien skin ekisooka bwe yajja mu industry yajjanga kibanda era abantu bonna bamwagala alien skin because alina image gye yajjiramu omuntu wa wansi era okkiriza obagaana alien skin mu kujja mu music industry yajjira mu image ya Bobi Wine ekyo kyamuyambako ne kimwongerako nnyo ettaffaali however naye ayina feva ye ng'omuntu ekyokubiri saagala mulowooze nti alien skin ayinza okuba nga agenda kukitegeka kisobokera ddala lwaki akatono ke mmanyi mu kunoonyereza kwange ku kisaawa awo olaba
funa obudde ogendeyo. Hamu yakuŋŋaanya bamafiya bonna, abayaaye bonna, abaana ba ghetto bonna babeerawo awo ku kisaawo. Abawa emirimu. Abamu bafunye emirimu, abawadde emirimu, era babeerayo n'enkwacco, babeera balya akakola kaabwe. Ng'ate ku kisaawe. Babeerayo. Nze nkubamu zituwa zange. Babeerayo. Naye ekyenjawulo kye yakola nti yabawa emirimu. Era si kuleereeta, era n'okubajja mu bubbi nti oba abaana bakuba eziggaali biki ebyo. Besides tuggyemu ebyobufuzi byonna yabayamba. Waliwo akatonotono. Yayamba abaana ba ghetto abasinga. Abaana ba kubanga batuulayo bakiringirayo. Gwe buli mubbi gw'omanye ow'amaanyi abajja abamu yabawa n'amaduuka. Awo nze nkubamu eggaali yange. Kubanga nyina ne bemmanya abakibanda abakabi ebyaddala. Kigambo bubbi si kinene. Ekyo kye baali bakola. Baali bazubi. Nyina bemmanya abaddala abawadde emirimu. Kati abantu bano ekibabbisa si lwakuba nti nno baba baagala. Embeera ebatuulira ng'ekituufu alaba kalyango okutta essimu ng'alina kudduka n'agenda n'anyaga essimu. Nze nga si bwe nkola. Bwe mbeera bwe ntuulira nsika yiyo. Kati gwe olwo ye. Aba yavaavaako dda. Takyagala talina kubanga anoonyezza ebbanga lyonna essenene zibula ng'ate alaba olina essimu olina Samusanga ya $1,000,000 ng'ajja gisika. Mu mbeera yonna oba akulesa akulumizza oba nedda. So kati Hamu kye yakola era asembeza abatabani. So ne mbagamba musooke muggyemu ebyobufuzi. Hamu yakola. Yakwata abayaaye n'akwata abazubi n'akwata eggaali zonna n'azisembeza. Era nyina abayaaye bemmanyi munnanga balina amaduuka beyagabira ga bwereere ssebo bakolera bwereere. Kati waliwo already be baŋŋambye abo mbu agenda baweera emirimu ekyo eyo credit. Kakati Alien Skin bw'avaayo n'agamba nti ku Nakivubo Nakivubo wentadde abatagetinze numbers ziri omuyaaye oyo ayina be yakolanga nabo Enankulabye, ayina be yakolanga nabo e Kasubi, ayina be yakolanga nabo Mengo mu Kisenyi, ayina be yakolanga nabo e Kabalagala. Oyo ajja kuleetayo bataano n'omulala aleete. Besides waliwo abawagizi ba Alien Skin abawagizi nga bo nga ye yasalawo okugenda na Alien Skin. Ate si mu bubi nga ye agamba annange mbulamuko omuziki ogw'omubanda kanti kangene nono seba kyalinya ku stage endulu nevuga mugamba munafu. Yes. Akyakuba lwaki kubanga waliwo abamutegera mu mbeera eyo. Omanye endongo ebbanga lyenjimazeemu. Endongo waliwo ekisaawe ekituuka nga bakuggyeko caveat. Nga wobaddeko ekkoligo ne bakusala akagwa nga woolaba Big Eye nti Big Eye time yatuuka. Si lwakuba nti oba nti no oba kiki oba no. Time etuuka Katonda nga akuggyeko caveat. Mayinja banamujjako caveat. Kisinzira mu ye mutima gwe. Amulabye atunula bulala face caveat. Era ate president principal talina buzibu. Gwe kola amanyanga go gonna dayo weetonde. Yajjako caveat naawe era wagikuteekako abagikutaddeko. Ngale yagiteeka ku bebe. Oli Bobi Wine nawe bamwemolerako. Nga ku bebe yagimuteeka. Kyobadde ki? Bebe akyakolanga bwe yakolanga. Era caveat kweri. Ne wankubadde kale erimu ebitulituli naye nga kweri yaluma. Otegedde. 16 kwe. Yaluma kuba Bebe yasigaza kati bantu bali aba corporate abo bantu bano simanyi sagala byaki simanyi biki era tondeka ekiwaatule tekyajjulanga luli. Otegedde ndi kyagulanyi mulimu omuntu gwolabanga ye ali breast yakuwandako eddusu n'otutumu. Exactly. Gwe gwali omanyi nti nno busobola okutya Big Eye nga ali ku stage ne bamukubira emizira egyenkanankana eja Kenzo. Ne bamukubira emizira ate omuyimbi w'amanyi najja audience neveera bweti. Kyokka ate nga Big Eye yazze abadde bamukuba obucupa bamukuba omusulo bakola batya ate ne bamufuuwa essente. Yajuza wane essente nga tuli enansana. Eyinya ku stage abandi bamufuuwa essente n'ayimba baali bamuggyeko caveat ne Katonda nga amaze omutta. Alien Skin abakakinga tumaliriza. Alien Skin balina kazannyo. Alien Skin ogamba nti nno bakuŋŋanyiza abavubuka ababawa emirimu n'okwata n'ekivvu n'okituuma erinnya eriraga nti something Nkwacho festival. Abirex yagambibwa ekigambo kye kibonyebonye y'omuntu alabika yavaako dda kigambo bakizunzizza nnyo kikooye ebigere n'ebimuma.
anti mu business business zonna ononyeyo tamu mubaamu no mbakati ndi ku Abitex mubaamu ebintu ebimwe bali balina of course balina obutakkaanya bwabwe era Abitex ku lukuŋŋaana juzi olw'abamawulire yagamba mayinja ne alien skin ku stage mu Lubiri e Mengo of which mutuufu kubanga yategese ekivu yakiri mu in charge yasasula abayimbi yakola atya naye besides nga ye alien katonotono akyalimu mu bantu owe mbadde ŋŋenda nti singa anakeera ku makya n'atuukiriza twagala kulaba atuukiriza ekigambo kye ebigambo bye bibeera kyovala kiri kye natandikiddeko nti musumbuyi wa ggwanga mu bugenderevu tikubanga asobola okutugamba nafubutuka eyo n'atugamba nti fuupi Fangon Unity Platform teina weeri teina weegenda wabula kati gwe gy'oli eyo munnayuganda bw'otandika okusumbuyizibwa mu bwongo n'ogamba mwana yaleese ekibiina era fuupi era agenda kwesimbawo sikyaliko. Ekyokubiri kalyangu njagala mwegendereze ennyo omanyi struggle eno tuzirimwe naye munange embeera gye tulimu si nnungi. Amafuta gatuuse ku 15,500 nawe naganywedde 15,000 mu ebyo mu 5 diesel ne munywa ku 15,200 otegedde kakati sukaali ali mu 5,500 kati waliwo ebintu ebimu ebyetaagisa okwogerwako nga tuba tutandise obyogerako ne wafubutukayo ekintu nga kizikiza kiri ng'essaawa zino tubanja bantu baffe buli munnayuganda kikkakatako sinze owa nuupu gwe naawe kikukakatako wobukyanga yes abantu gavumenti beekutte drone beziwamba abantu abo abantu abasibiddwa abantu babasesema tejuzi maama wange Nabbanja manya b'embogo be banzaala maama wange Nabbanja yagenda n'ayogera n'agamba nti gundi tumuyina kati ate oluvannyuma n'agamba nti nedda ate nze ndi wa security nga tiye akyogera so kati bino byonna lwaki nkireese nti mu butuufu ensonga eriwo mu ggwanga gwe naawe kikkakatako ow'Ennakaseke gwe naawe ow'Essemuto kikkakatako ow'Ejjinja kikkakatako banja omuntu wo mpaka we banaamutuwa tubanja abantu baffe ate mutandise kuleeta nti simanyi kati ne wabaawo bidiversion ebijja mwegendereze nnyo wabaawo ebintu bingi nnyo ebitujja ku mulamwa nga bannayuganda nga biyamba famire yo nga biyamba abantu ukomekereze ne kino waliwo baddekaawo di noob di opposition di Bobi ne lwakola ensobi olwokigenderedde ekintu ekyo mu palamenti wano beekalakasa balina ensonga zaabwe ezaddala sipiika n'abaddamu waliwo beekalakasa nga tebalina nsonga za ddala anti kyejja okuteekako kiriwo ekiti teri muntu abeera perfect di opposition di noob di Bobi naye bantu twayokyamu twakatomera kubanga omuntu yenna olina okubaako lwaki bafuna ba advisor it's because waliwo bw'ojja ogenda akakutte olwoga nti wano kaabokyamukkirizeeko nammwe gavumenti omulimu gw'omubaka wa paalamenti ogumanyi gwe mwogezi w'ekibiina kya NU Ennakaseke njagalako kambulire yogera nga omuntu ali intelekityo anti nkubuuza kyenkubuuziza omutuusa ddoboozi ly'abantu kakati nsobi ki gy'olaba ngamba wonna gye mwava eri abanuupu teriiwo kati nsobi ki gy'olaba pulezidenti okuduumira nagamba mubanje abantu baffe netubabanja jatujja kyokka honorable takolako ku kivuga kino honorable bakikoze atya waliwo olaba ne President Museven amanyi okwokya waliwo owuliriza nini kamuyita magamba honorable bamugirani bamuwabula basigale bana abana bageto bakola wali entebe jababuuzaako kati buuzanga nze ati kigwegwe buuza nze nti kinze kennyini ndi kikyolaba nesijja kwogerera ate mukama wange ekintu kyonna ekyeyongera okukula ekino ekikigoba kikikozesa ensobi tugeze kale gavumenti ye NRM essaawa zino ye bataddeko akazito namwe mutadde ku NRM akazito era ensobi zirina okulabika abanupu kyemwagala ennyo okugira kyesalina buzibu terezaamu gavumenti enatuteekawo kazito
fe tuli mu kubanja abantu baffe tuli mu kujite tuli mu kwogera tuli mu kwogera etereze enkola y'amateeka constitution nga egoberera amateeka nga bwe gatambula omuntu waba asobezza atwalibwe mu kooti alamulwe agenda asalirwe nti kati bakusayidde emyaka bwegiti agende mu nkomyo mabegakawo mwagamba nti omuntu civilian lwaki agenda mu kooti y'amagye civilian muga ekyo tekijja kukola nabera kuzino babaze basinga babawozesezaawa kooti zino eza bulijjo kikyatereera kati kiri wadoga mankubuuze wawe wala bano gani bantu akana nkagala nnyo bigibula omusajja akuba bulungi esuuti empale lwagisiba musibi ne gufuluma ako kalina obeerawo nti wano tikesagala mutume bantu temuli perfect mu bye tukola era twegendereza nnyo okumenya ensobi okukola ensobi kutunula mu tteeka era ne gavumenti yaffe bwebezze mu buyinza bwenebezze mu buyinza esobola n'okugjamu enkya pulezidenti juzi yakyogera n'agamba totunuulira nnyo kalulu osobola okujja mu mbeera yonna esoboka okitegedde nti naye kyetutunuulira nti etteeka lino gwe walikoze otya omuntu bw'aba akwatiddwa okuwambibwa oba n'atulugunyizibwa lwaki yatwalibwa mu kkooti n'omuvunaana gwe kalyango wabba enkoko bweti ogikkiriza oba nedda mulamuzi akusalidde genda ku meere ekyo kye tuliko kubanga bangi abayisibwa mu mbeera eyo naye nga tebakola ki tebalamulwa mu bwenkanya okukwata amateeka nga mugakutte ekifuula nnenge nga tegali bwekyo okitegeera nga bagakutte nawe otya okale nga bagakutte ekifuula nnenge okitegedde anti kati bw'omala awo oba ogamba nti okooyo okkubwa ng'ojjukira kiri ndowooza walaba David Lutalo mukwano gwaffe nnyo naye waliwo ebintu ebimu omanyi kati season gye tulimu era njagala okubiriza abayimbi nga maliriza nti mubeere so sensitive politically nga mu bintu bye mwogera osooka kulowooza oyinza obbanga olienebeetya tokera ku makya kati nga era waliwo yali Henry Mwangi akera ku makya n'awandiika nsinze ndowooza okitegedde bulungi omuliro wagulaba omusajja bwe ntya amanyi okuzannya emizannyo gye etakamiriwa ebwava leero ku nnuupu nga bamubeese misinde n'agenda mwena mwenkya adda n'alya n'anywa gwali gumwokya si mugezi naye anti generation zikyuka kuba kati naye agenda akola ki agenda mu myaka gy'aba bamuzeeyi matovu bamuzeeyi matovu abafrigo so kalyango ffe kyetukubiriza gavumenti kukwata mateeka nga bwe galina okubeera bannaffe baba basobezza mubakwate mubatwale mu mbuga mu kooti ffe twagala abantu baffe mulimu abali abonaabona ng'ekituufu tebalina musango kyokka kye twagala alien skin nga yalina abantu be ajja kukola andi mujja kugamba byanjawulo okujjuza n'okukola mujja kugamba yaleese abantu b'endala babavugidde bwerere ne bajja mu kivulu ne kijjula naye tebasasudde ebyo mujja twagala mazima anaakola amaanyi gakyaliwo anaakola alien skin ebbanga esigaddeyo lya mwezi ogwo tegukyawera myezi 2 katubale myezi 2 ajja kukola so tujjawo ekyokujjuza oba obutajjuza naye ajja kukola ekisaanira okusinziira ku audience ye neyankwaki anedda sebo nakivuba omunene basaba ne bannyabo mwe balinyolerera utugoberera nze Kalyango David beno omukulu Jamal amanyidwa nga Big Bro Benjamin Kalyesubula bagambe nno nti era Big Brother kati wagitutte ogenda kukyazanga Big Brother Uganda ku YouTube subscribe teeka ekintu kyonna ky'oyagala oteeka ku comment section yawe kubanga banne feedback kikulu feedback bw'oteekawo comment awo tujja kukola ki tujja kugoberera kyakuleetera abantu bangi owagirani muki mu mupiira owagirani muki mu bulamu bwe tulimu obwensi eno owagirani ebyobufuzi ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga bikusanyusa si byonna nga ki ekikusanyusa ekinsanyusa nti ensi ekyalina at least ku mpisa tonotono mpisa zikyaliwo ntonotono naye eteeka twaliganira ebisiyaga ekyo president so namugiriramu bweti ze ensonga yange ku byobufuzi wabwe nze siwagira bibiina bya bufuzi ze mpagira mitwe
nze Big Bro okujja ngo independent nenkuwagira nenkuterawo ne ku ssente lugaanolya nze kyesaagala Big Bro ntume olwokuba ono Kalyango awagira Kalyango because ebidia mboyowo muwe la nze njagala ojje ne bwoba toyina kibiina ne bwoba weena ale mukasa oba ngo ine ensonga yo nze n'oginnambika naye nga yeekola nga naye ng'ojja gituukiriza waliwo abaana banuupu bangi nnyo kandi bambi omwana yadde mutako kidenti wa red atata alina ensonga ye omanyi abaana banuupu abajje bannabwe mu makomera yasoma obusumi bwa looya wano bangi waliwo n'oweena ale mugosanga nga just ayinamu just kibeera nti kimukutte naye nga waddala kati kakuweeko ekyokulabirako ngaani kati tosobola kuŋŋaana kulonda ssemujjuŋŋaana takuba muntu luyi naye ye abeera ku microphone eno atafuta ekirina okukolebwa annyonnyola bannayuganda kati waliwo n'omukulembeze omuwala gwe nabadde neesiga ennyo aweza simanyi temubba ettaka wawuliddeko ku statement yakoze ku World Kampala Ssemujju Ibrahim kakati oyo manya mukulembeze waliyo n'oweena le mwasobola okwogera bwati oluusi baba batidde buti tugeza so nesagala nnyo londa bibiina era sobola londa Bobi Wine kubambu wanuupu sitigala muvubuka munange onyonnyola mbitegeere kulonde President Museven wema nkulonda sagala ongambe nti atujje bali tebatusemberera baani kuba oyina gwe wajjawo okujja ontegedde so njagala ombuulire ate nze teri kubanga Buganda tebakusemberera kuvaako Kalyango wadde ombuuza nnyo naye omubaka wa Parliament yandibadde amala mu Parliament bbanga ki omuntu okuteeseza obulungi ekitundu nabadde ne kamera ogenda kukuba waliwo mukiise wange wesagala kwogerawo anti mbadde mbuuza omubaka wa Parliament yandimaze bbanga ki omubaka wa Parliament teyalibaddeko bbanga gere ababaka wa Parliament beetaaga kugolola mu Parliament ng'agolola ebibuuzo bya UNEB kikyotegeeza disenga omwaka guggwako nze sekaba nesobola kukulembera ggwanga nze ndi muzibu nnyo senga omwaka ogusooka guggwako nga mu Parliament okiiseeyo emirundi mitono tebali kigenze mu maaso okuddako todda muyange nze nkuwulira senga aweza kulabira tolaba ababaka bemmanyi abamu tubeera nabo side saagala kugenda kitundu gye tuva naye obamanyi mu Parliament bw'abanga kyakoze kinene kukiika okukiika ajja nakikatawanika mukono n'atuula waliwo no n'abatakyajjira ddala nze ogeza nyina bemmanyi nze nyina bemmanyi abawerako basuka mu 10 omanyi abasajja abo babeereyo ne balowooza tetubagoberera akakiiko kawandiika mutudde mutya ojogedde biki bikola bite balinda bukiiko bulimu ssente zino committees nze bagamba repeat ovaamu eyali ne baddemu wakati kankubuulire Parliament erimu abantu 3+ bimeka Parliament 3 bali abantu 5 andi otaddemu ne bana abamagye baani bonna bali abantu 5 mu baba nze Parliament eyo njagalamu abantu 10 bamala 10 obaaga bamala kakati bana abalala njagala sagala bakiike na Kampala wabasinga basula nnyo Kampala baba bajja kulya nnyo bana musoke ne tuli mu interview mwana musoka agenda kutuka nakali kiri bwe kiti ensonga ngere bweti ababaka ba Western region nga balina abakiikirira mweronde mu mwenna mwe mwennyini mutulire embarara Parliament ya mwezi munaba gwekulumulule abo mu Eastern mulonde ujinja mugende limbale mutule Central mutule Parliament tujingira omwezi omulundi eye Kampala gumu olete natulese biro bikole omanyi wali omubaka gwemmanyi saga namogerako namusindikako ne kumotoka mukwano gwa ewaabwe yaguleyo obuguzi nyumba naye simbawo n'alya era teyaddayo n'agireka eyo yakomyewo yalidde bamuwadde batya akalulu kati biro bya influence mwana we waka kati nze Big Bro ababaka mukola mutya jamu e Kampala nze njagala ababaka 10 nga buli region nga bulaba esimanyi LC5 mutule mu committee bagambye engudo ze bondi zikayo bezimese muleta wange budget ne fulone muddayo okulaba e Kampala ozanjagala motoka nene ijaka emipira jwani ne tukula wansi ne pitabali bagitema nekata ababaka ate oli gwe nakugambye yalawugana ebyettaka banyisaga nnyo kunyiga so nyizi yalinga woza babbe ettaka ali naye ayina li yaguze etali mma n'okubbanga libba bubbi kati goza yaguze yabbye libbe ekirala bw'oba omaze mu ntebe emyaka 15 kiki ekikukomyawo mupya awoza Museven genda ologwe nalabye yakamala kati emyaka 2 naye kati kyovulaba enteekateeka gye tulina
bakama bange government eddako nuupu National Unity Platform enteekateeka gyeyina ebisanja by'omubaka wa parliament bigenda kubeera ebyo mwogera todda yo nga tteeka sirwa naye waba okoze bulungi otya nga bakwagala nnyo waliwo abalala abalina ebirowoozo ebirala bisobola okutambuza ekitundu ekyo otegedde naye omuntu n'obeera mu omubaka wa parliament emyaka 2 emyaka 15 emyaka 10 naye nga tolina nakyokoledde kitundu kyo eggwanga lyaffe ligenda kufa bazzukulu tugenda bagamba ki abaana baffe basajja mmwe mulekeraawo okutemera ettaka ku nsi eno wali ono wanuupu ataakola saagala okubebena lembo oyo akyasobola okuwabulwa n'omulyango tamanyi we guli akyasobola okuwabulwa omumanyi tamanyi kali awo parliament we kali akava muleeta bamusiba kalulu omumanyi andi kakati wuliriza kakati emyaka kati sawa zino bannayuganda bategedde toyina muntu gw'ogenda kusiruwaza nti nze ndi wanuupu abantu balonda busobozi era ewaffe eyo Nakaseke abantu batunuulira nnyo kati okoze eki ku gulawundi era obayambye eki si bino byakubeerawo no kati nze kakubulire nga tumaliriza bino simanyi omubaka omukyalo w'egiti simanyi omubaka buno bukonstituensi obungingi mbutemako ogu banange ebigambo bye muwulidde nga oli yabyogera bibye ebyange nze Kalyango David siwagera byavuze akubeera kumira mpeera nze Jamal Kalyesuubula ow'e Nakaseke Ssaabasajja Kabaka wangaala